Singa bwe mukozesa obulema okuzanya ebyobufuzi bwe mukozesa n'ebyobugagga bimufunye mu ggwanga Uganda okusomesa abavubuka engeri gye basobola okwekulaakulanyamu singa mbawagira nnyo basajja mmwe kubanga muli bannakatemba balungi singa mutulaga engeri gye mwakivingamu mu nsi bleedinga ne muzimba mu mansioni ne mukola embaga ez'obuwumbi mulina apartments ez'obuwumbi n'obuwumbi mulina amayumba n'ebyobugagga bingi mu struggle mu ggwanga lye mugamba nti libulidinga singa mutuyigiriza ffe ng'abavubuka butya naffe bwe tusobola okukozesa mesadi y'emu ne twegaggawaza singa engeri gye mpagira Kadingo baganda bange nze amagezi noonyaga how I can sleep in a mansion nsobola ntya okuzimba hoteli mu nsi bulidinga that's the knowledge I want nzo bw'oba oyagala neegate ku struggle njagala Kadingo oba bano abafere banne bambuulire how they achieved all of this wealth mu nsi bulidinga era ne bayita olukuŋŋaana ntugenda kusomesa abavubuka bwe twakola ssente zino mu nsi bulidinga mu struggle ne tukola obugagga buno ne tukuŋŋaanya ssente bwe zityo okusula mu mansions musula mu mayumba agasinga n'amahoteli ga 5-star hotel obulungi singa musooka ne mutuyita ng'abavubuka ndi katusooke tubannyonnyole nammwe mukwateko ku miggo gino naye ng'abaana bammwe balina enkya bwe bagenda okujja akawumbi mwe singa temumanyi bwe njagala struggle. I hate you people because of one thing. Kwe kuzanyira ku musaayi gw'abantu and you achieve. Kwe kuzanyira ku bulamu bw'abantu mwene mufunamu. Kubanga amazima gennyini abalema tubamanyi. Oyinza okumbuulira these fools baazikubadde okutuuka okutambulira ku miggo. Mwene muzanyisa obulema nga sympathy to achieve your goals ng'abaana b'abantu bafa. Abaana b'abantu bafudde. Ne baleka bamuleko wano tebasoma na kusoma. You are enjoying. Kanda wange omuvubuka value your time. Abasajja bano baba tebagamba gye bajja bugagga bwe balina nga gwe beesimpasayizinga kukumamu muliro oyo noono obudde bwo obw'obuvubuka ng'olwanirira bo njagala ofunemu amagezi okozesa emikono gy'okole bwe baba tebakuyitangayo okugamba nti naawe osobola okuyita mu kino n'obaako ka apartment ziikalina nga bwe bazirina nti naawe osobola okuyita mu kino n'ogiteerawo abaana bo muganda wange genda mpola oyinza okuba nga gwe bizinensi yaabwe that's my prayer gy'oli overviewing obudde bwo ate era otegeere nti the people the fools who are wasting your time are users ayagala okugenda ebweru mpuliriza ku noti 7 17 45 27 sente zo ziteekamu nga visa ekuli mu ngalo twetaaga abalenzi n'abawala 15 bagenda kukola ku bisaawe bannange ku bisaawe ku noti 7 noti 7 2 salari milioni 1.5 bakusuza bakuliisa bakujjanjaba okole saawa 6 zokka ate ne vacation buli mwaka weno kubanga oli wakati wa myaka 21 paka myaka 38 nammwe abasobola okukola nga ba waitress ne ba waiter tulina hotel Dubai yetaaga ba waitress ne ba waiter mujje mukole interviews salary milioni 2.3 sente zo ziteeka munga visa ekuli mu ngalo interviews zigenda mu maaso abantu batambulirawo youth let's value our time obudde bwe tuteeka mu basajja abafere abatasaana kubayo lukuŋŋaana nti mukole bwe muti mubeerenga ffe naye bo bakulaga nti you should use your time to fight the lion. Ati nze kyendabye ku social media kuno mulimu abantu abalwanyisa kapozi z'abannaabwe mu kyamali mu lwatu ejjo nabadde n'oyo omuwala Desire millionaire's girlfriend. You people mulekerawo okudepressinga abantu bino ebintu byamuvuma abantu ku social media bibaluma like biba affecting ddala paka mu bulamu bwabwe. Imagine couple ku breaking up because of social media pressure gye mutaddewo. You know, abantu nga bagenda kukyala n'omukolo ne bagusazaamu. I don't know if you guys mwawulidde story obulungi okuva gye yatandikidde paka gye yaggweredde. Omuntu nava ku social media n'ayingira paka mu kabox k'omuntu n'ayogera ne yeetukyoggola n'akoowa bukooyi. Banaye singa omwana oyo asobola okujjano ku media n'aleeta screenshots ezo muyinza okugenderamu ne bakyala b'abantu. Bannange mulekerawo okubiifinga bannammwe. Love is a beautiful thing. Abantu abamu mwakula nga temuyagalibwa nga tewalabako kumamiwo nga bamwagala tomanyira avu kiki. You know, abalala bambi mbadde so unlucky tofunyeyo gaya akwagala akuwa kuzitreat buli muwala gobawo ekintu olaba nga yeeyeekoza olaba yakyegabidde olaba you know you people buli muntu alina obudde bwe bamaze Henry konja kusaba mudde mu laafu yammwe ne Desire. Honestly, millionaire's girlfriend, she's a very beautiful girl. Ate n'okusinzira we namulabye nalabye ng'obwongo bukolera ku sipiidi. I really don't know why you guys separated. Pulira nga kinnuma. Oyinza okugamba nze ya separating nze.